Bano be bamu ku bavubuka abaleetebwa okuyambako poliisi ne Red Cross okujja emirambo mu kasasiro eyabuutikira abantu b'ekiteezi. Bano okuva we batandika omulimu guno kati bagenda mu mwezi mulamba tebalaba yadde 10. Kuva ku Lwomukaaga ekizibu kyagwawo tujjayo abantu Red Cross bajjanga naye nga batya okugenda okusimayo abantu ebibuloka bikubye tukwate 10 ne tusima abantu ne tubasitone bateeka buli kimu we balina obbasanga naye ne batusuubiza tuwa akasente kaffe baganyo zituwa batugamba sente ze batugamba otuwa ate batuwako ennaku 4 ne batuwaga nti ennaku 4 ze batuwadde emitwalo 12 za eringa allowance ne batugamba endala ziri mu process ne batuwa ennaku 3 okukola ku nsonga zaffe naye n'essaawa ya leero tuli munaku kati 18 kwa 2. Bagamba bakolera mu bugubi nga n'abamu bafunye endwadde. Negati obulamu bwaffe ffe batukumye bate banakoma kutuwa budagala bunombo ngenda biki we treating ate nga nabo bwakubira nduulu. Tetusobodde kufuna ba ofisi ya Ssaabaminisita abantu bano be babadde balumiriza okubalagira okuyambako ku kuggyayo emirambo mu kasasiro oluvannyuma lw'okubakubira essimu nga tewali agikwata. Ng'oggyeko bano n'abakola ku bimotoka bagamba ekizibu kye balina ky'amafuta ekibawaliriza okuwummuza emirimu gyabwe buli kadde nga balinda amafuta. Bagaleeta leeti kati bwe baba nga bagaleese leeti then definitely olwo olunaku luba lukoze eki luba lufudde. Bayinza okugaleeta ne bagamba ati tulina amafuta tugenze kugaleeta kesisike kati ne gatuuka ku 8 olwo okola ki? Omwogezi wa poliisi mu Kampala n'Emirwano Patrick Onyanga wakanyizza ekyobutabaawo bw'amafuta nga y'obuzibu agamba bwa baddereeva ba bimotoka bino abalwala olw'akasasiro. Balwaddemu omanyi nti emirimu gino tebadde kyangu, mirimu gy'amaanyi kati abamu batandise okulwala. Engeri gye batandise okulwalamu kati emirimu tekyatambula ngeri gye badde tusuubira. Agamba mu kiseera kino poliisi ekyanoonya abantu 11 abagambibwa okubanga bakyabuutikiddwa kasasiro okusinziira ku b'enganda zaabwe. Kati verification committee bakoze verification ne bavaayo ne figa nti abantu abakyabuze bali 11. N'okutuusa olwaleero omuwendo gw'abaafiira mu kasasiro gukyali gw'abantu 35 nga tewali mulala yazuuliddwa. Asfa Nanvuma, Agafeeyo ku Spark TV.